Previously on the Kitonsaz. Right? In your free time, this is what you do. Otula wano nobera n'ebisirusiru. Maya! What? Onompa sente oba tompe sente. Ekikulu kya sente kukuwa baba takuwa naye account si ya mulembe bulungi kati. Account kyetali ya mulembe ng'olina amamotoka gonna room number ejjudde mamotoka buli lunaku otunda mamotoka. Obu milioni 2 bwe buti. Milioni 2? Zenjagala zokka. So you two are conniving. No, I'm not conniving with him. Just abadambulira information about you. Information onoja yachi. Acho ononyerezaako. Nakati sente z'okushoppinga milioni 5 nga za shopping, milioni 15 za campaign. Tuze mu business. Marvin, kovadde nga gwolina okuwa information abantu bendina. Anyaji mwoni. Mukedde okuyomanga sinnatuuka yaliwa. Ogenda kumpa sente oba nedda? Gwe. Wow. Ebyange naawe byaggwa. Zunza magoye godde mu fumo. Sembereri. Switch ezo ziraba Sebbo. Naziteekako abantu baleme kadi ya nzigi zange. Wandibadde onyiga wali nempulira nenzija nenkugulira. Obadde ogamba ki? Mulamu tontegedde, nze mulamuwo. Nze ne muganda wa Ssemakula. Nkutegedde bulungi. Anti nzize. Ozze ku ki? Bw'otyo nga bw'ofaanana. Tweyongereko wali. Sebbo. Ate kiki? Wali. Wano wenza okufuna ebyange ebyokulya. Nja kulaga management buli oyagala okujja okulya. Ngandira bale. Ojja nsasula agenda okumanza. Wano wendya ne batoobo. Naye nga Kitonsa anajja. Kitonsa okusinziira intelligence gyemukozeeko n'abaana bensindise. Nze namukubira amasimu n'agaana okugakwata. Ate nze byange byetaagisa amasimu. Bw'atajja ng'omanya sinze Ssemakula w'Olugave. Taata musajja afuuse omuzibu omusajja nsanze yakumanza. Ne message okwedda nzifuna wa abaana bamulinnya Kagere. Wataddeko abamulinnya Kagere. Wulira ono ngiyinza okukireka obalese n'agenda bugenzi. Kitonsa afuuse omuzibu nnyo. Ajja kujja. Kitonsa ayibeeyo. Ajja kujja. Kitonsa abuma. Kitonsa abaggula. Naye kati mbuuze bw'aba azze mutwale keewoze wali tusemuku kuba kyongamba kyenkola kati. Sokere mutwale nga tukakkanye. Bwe bakakkamu. Yatuuka nnyo. Nengeri gye tumweguya. Tusobola osooka ne tumugamba ne yeesalirawo. Ajje emirembe oba oteekemu amaanyi. Singa agaana emirembe awo tukakkala. Omukono gw'ekyuma ngugyeyo. Awo singa agaana byonna ng'osusse kubeera muntu mulala. Nyabigaana mutwale. Tusooke embere ku mugonvu nga kyenneegiina. Nange kennyini nja mutwala. Naye tukkiriziganye bw'oba kumutwala nze muba musooka omumutwala. Gw'owunzike muwunzike. Kale. Naye nga ajja kujja. Tukuyambye tutya? Ani nzize wano nze kulaba baba Ssemakula. Tewali asobola kusanyukira kubanga tewalagaanye. Tewalaze nti ojja. Kati mulamu oyagala male kukola appointment nga sije wa baba wange Ssemakula. Yes, Sebbo. Inse badde. Appointment wano mu kibuga nkulu nnyo. Bw'oba onojja
osooka kulaga nti nzija kubanga wano buli kimu kya plan keebe emmere eriibwa tugipulaningira keebe kyayi tetulinga mmwe abeeri mu kyalo gye mulima ensuku nezigejja buli akyama ne mufumba n'alya ne mufumba emiwumbo gy'emmere ewaffe wano mu kibuga tumala kola ki program bw'onooba onojja omala kuŋŋamba ti olunaku bwe luti nzija ku ssaawa bwe ziti ne nkugatta ku byenfumba so kati Adija oŋŋamba nkole appointment nsooke ndage nga nzija okulaba baba wange yes Sebbo kati lwaki otuuka ku ekyo abantu lwaki mugwamu lw'edduniya olw'obuntu obutono ennyo obuntu obutono obwo yuse bwe butubeezaawo obwogedde bulungi nti obuntu obutono obwo bw'olina okunyweza n'oteeka mu nkola n'osobola okugenda maaso naffe bwe twakikola Adija weerabidde nti ne wano bwe muli amazima ga Katonda mugu nti kuleko ettaffaali lyange yinze abaavu mwakulaawo buli kaseera mujjukiza ne mujjukiza mu kifo ky'okwetegekera ne mugenda mu maaso wallahi weerabidde weerabidde nnyo neerabidde nnyo bino ebintu eby'edduniya wallahi bitumaliramu bwereere si bwote bwandikoze Adija wajja tofaanana bwotyo n'olugoye lwennyini amazima ga Katonda mugulu nga tukuwasa ku mbaga kwaliko ssente zange sandi byogedde naye gwe obinjogeza ajja kujja nze wano bwendya wano wenzya ddala karibu 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 ndowooza ondabye tolisizaako muno olya tanza okufuna amalala olaba nze simakula musajja mukwata enkula oli otya webata kuwulira mulanga tojja muwala yaŋŋambye akuwa amasimu togakwata akuyita tomutereera anti sikyalina nsonga lwaki nkwata simu teyakubuulya kungi nti nno ki okumubuulya ki teyali ewa oguliwa gwe wategeka gwe wajjako owaleeta ebintu onsonyiwe naye Sebbo okwogera naye nga agenda mu mikolo nofunamu ebbuba anagamba kirungi muwala wange mukolo kyategwesa amanyi endowooza yagumanyi endowooza yajja naye ewasa mukolo gwaki ate oba gwakwalula balongo mukolo ki ogwesimanyiiko simanyi gwali gwakwalula balongo ate omuzadde yennamusa ekisinga okumuwulisa ekitiibwa olaba baana be nga abalabiridde bakuze era bwe baba babuwala nga bafumbiddwa ate nga bakubiddwa embaga era bwe yambulira ensonga ezo naŋŋamba alina omukolo amutegese alina omwana bweyafuna koze kirungi nnyo era Zubedah njagala obujje nga bwoŋŋamba okusanyusa byemukola ebyo kujjukiza eyo twavaayo tuli ku chapter mpya kati oyinza otya okumpisa bweti mu maka ga muganda wange okyogedde bulungi nti mu maka ga muganda wo so saagago era gaba gange guli musaayi gwange tosobola kungobawo Sebbo genda mpola bw'ogamba maka ga muganda wo bw'awasa ago gaba tegakyali maka ge gaba g'oyo gw'abawasizza n'olwekyo amaka gano gange
Nensano osaana ojjukira nti nange bingi bye mbakoledde. Bingi by'otukoledde tweyanziza Wano wooli wano. Twagulawo ne baaba Simakula nga tonnajja wano. Weebale nnyo ssebo. Bwe mwamala oggula wano weewaddako. Ne ku mahale ge baakuwa weerabidde nti kwaliko ezange. Weeyagalira olwaleero. Zaali mmeka nzikuwe. Balaabalamu awo mbulire. Sigambe nti ze njagala. Wabula gwe obinjogezza. Nadijja mwerabira. Bino byansi tebikumalangamu. Bangi abafudde ne babireka. Lwe luyimba lwa kakati. Abaavu muyimba byansi tebikumalangamu byansi oli kuŋŋaanya ddi by'ogenda nabyo. Nze wendi kati ndi bulungi. Ate oyinza kuŋŋamba bintu bwe bito mu maka ga muganda wange. Nenzija n'oŋŋana n'okuyingira mu nnyumba olw'okubanga omukyala. Nakugambye amaka gange so si aga muganda wange. Yafuna ebbuba. Njagala ojjejjambo. Ningenda ku jjambo. Naye yafuna ebbuba. Toyogeza bbuba Kitonsa taata alina ensonga lwaki akuyise bintu by'okulima kulima. Nkuyise mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Si byo bino byempita byembadde. Byokoze bisingaawo wabona kusangako n'omukazi nze natandika kugereza nje. Sikusanga ngako na mukazi nakiyimiriza. Kale musoke mu paaka. Taata bwe yabise ambulira ekyempisa kuba obudde nyina butono. Munnange otaata nina okudda ku mulimu. Nsonyiwa mu katono kusala ekibi. Abasajja bano tubeera nabo nga ffe tulina eddalu ne bw'aba akoze ekintu ekibi. Ensi ne boogezaako gitegeeza nina ye mu bitafuukako mu. Sikukwatangako mu bwensi ewaka. Nayomba naawe oba nasirika. Ati nendaba Kati Zubedah. Ngeri gye wankwatira sikyetaaga kubanga ndi mu bwensi. Ninkuviira. Kati gwewankwatiddeko mu bwensi baze nakwegambidde nti. Muwala wange. Mwana mulenzi kati tubyerabire. Ebyedda tubyerabire. Anti ave mu Gereza. Kati tukireke ekyo. Tubyerabire ebyedda. Kati kino kye tuliko kiki? Kati omuwala nze muzaala naawe okimanyi. Si ono yajjanga nnoonya. Muwala wange tampitanga kunti alina omukolo gwe yategese. Okuggyako tulina ate emikolo gitegeka emiki. Mwino omukolo omulala gutegeka. Kyogamba Ogumanyi. Wanyanjula. Wale nyanjudde. Wale zeke waffe ne kwanjula. Sijjangu. Nese okoleke. Nze omanyi bintu bimeka. Kumanyi nga taata wa Zubedah. Zubedah. Ekyo kiti kimu. Ekyo ekyokumanya nga taata wa Zubedah. Ekyo kiti kimu. Ekiti ekirala biti kubanga n'ebiti bingi. Ompaddeko ekiti kimu taata wa Zubedah ago ge mazima. Nyongera ebiti ebirala. Ekiti ekirala kye nkumanyi kuti oli muntu mukulu nga oli mu ttulu erya taata. Ono mwana mmanyi. Kuba kati ndi mu ttuluba lya taata. Taata wa Zubedah. Kati yongera ebiti. Taata alinze ekiti waba onokyogera kyogere manyi bayinza okwebuzaabuza. Yongera ebiti awo. Nina ebiti bingi. Ebiti ekirala nti muntu mukulu aweebwa ekiti. Ekyo kyogedde toddamu kidde eno si Bayibuli. Nga bwe kyawandiikibwa tekivaamu. Tokimanyi nti Semakula ng'oggyeko ebintu by'ova okubala. Tokimanyi nti Semakula sente zimpitaba. Kati kyokumenya okwogera nti ekintu ky'abagagga obutuka ebyo bintu bimeka. Bibire. Kati kiti ki ekirala ekikulu Siina kirala. Kimuganda. Okimanyi taata sizaalawo. Sante embuga zigwa. Sizaala wange atali. Omuntu omwami azaala mukyala we abaaki. Abaaki omuntu Akuzaalira omukyala. Azaalira omukyala. Yeah. Kati Zubedah ngati bwe yafuuka mukyala wange. wanje. Ate kagonza ompita mwana mudoza simanyi bwibyo simanyi Yampasa. batandikawo. Bwamala okumpasa amaka gafuuka gange. Bw'onooba onojja kubira kasimu. Kati nkube simu nga nzije wa muganda wange. Era nkunyonyoda bulungi wansose kumbuza n'ensonga ki ekuleese wano. Nze okujja wano nasose kukubira baba Semakula. Ne mugamba nti nozze era nangamba nti jangu. Era nze mbale nmanyi ogenda kunjigwira ntule mu nyumba muninde n'ennyumba eyaffe onganya okuyingira. Bwe wamukubidde yakugambya atya? Anti yanganya nti genda eka eriyo abantu ojja basangayo ajja nsange wano. Abantu. Okiwulira? Abantu so omuki omuntu. Kyekyo? Anti era yanganya nti gwe gy'oli kye nkugamba. Webale nnyo. Nga bw'ozze nga wamugambye nti nakukola ki ojja.
n'atakuwa w'olina kgenda wane wange nze nannyini maka bw'oba ojja olina okunkubira so nga bwe watakubye mulindire wano wabweru ogenda sasula obudde wange bwonna bwewayonona paka ndowooza okyabe kyekugamba ebimu ku byangoba nagambye ebyenda tubyerabire tuzimba kipya ate nkukutte bulungi ate muwara wange Zubedah njagala mbuuze kano naawulira asoose n'ansanula ennyambala gye yambadde musi oli owedda kati omutindo agujuza atya njagala mbuuze olukula lusera ne nnyina waalwo ani yakuggyako akawuuwo ono yennyini naye ebintu bino yogeranga naawe obisensingamu nti singa abadde nze wandisoose kumbuuza nti nsonga kyekuleese okiwulira nenjikunyonnyola senga anyuma nnyo ng'ali ku mbaga mulamu towuliriza okiwulira senga anyuma nnyo ng'ali ku mbaga nga bwe tutali ku mbaga akagambo senga wandikajjeemu n'okeesigaliza ate kati onootegeera ota ensonga endeese kuba nze namukubire ne munyonyole ekizibu kyange ne mugamba nti no omukyala waffe yakola ki yalwala ng'era bwe bibaawo ne mugamba mukyala yalwala mulwadde era bwaludde ebbanga mulwadde buulira omukyala ki ekimuluma mukyala aludde nga mulwadde yalwala kansa era yensonga lwaki nakubidde baaba essimu nesitala nakujja nera ndowooza era ondaba nzijjayo lwa nsonga kansa omanyi kansa wa bika bingi waliwo ow'amabeere waliwo ow'obulago waliwo ow'olubuto aliwo oni bamukebera ye ng'alina gundi kansa wa nabaana gwalina naye kati omusawo bwe yatugambye n'atugamba nti mukola ki mugira muddayo waka n'atuwa n'eddagala ery'okukozesako netugaa katukole ki katugende naye nga sirina ssente era nembinyonnyola baaba kati kwekunga amatino zijja nsange wano okira abeereko bwakitetenkanya kuba eri baatusayo emitwalo 15 taata azze mu kuseka ebigambo ebimu kambyesonyiwe kati obanga muwaranga amuggyako akawuuwo ate omurekere ensi ensenga bano ebbeero maze oditiriza mu ntaana anduyagala ngene ensenga wagenda nga teri bweriti nga mutima gwaggonya kati taata empompogoma zimuyisa akawuuwo empompogoma mulenzi ekireke taata oli mu masogatatoomula ani empompogoma omwana wange ali kunnyonnyola bulungi ekiriba kati obutamala budde nkukutte bulungi kuba muwala yange yaŋŋambye nkukwate buki tutegeka omukolo omukolo tukutegeka era mu bumpimpi gwe mugole omwami 15 bw'ogambye batusayo emitwalo 15 sente nga nnyingi ezo naye oli yagambye agenda zimpa agambye agenda zikuwa kubanga nze zembadde nnina zakugulira buntu bwange buno mmere omanyi kati nga bwobuwulira nga buwogana enjala ebukola ki ebuluma naye nkuwagabuwa mulamu ne bw'onojjanjaba n'okola ki tagenda kuwona ekyandibadde ekyangu neekwataako nze nnina omusawo gwe mmanyi ng'asobola omukubira akayiso naafa nga tali mu bulumi ate bw'ageze naafa essanda njeyamye n'obutishaati obwo bwambalwa abaana abasaavinga n'abakola ku mukolo nja popo mukulu wo akole ku bisigadde wallahi omuntu obutono bumala munnya abantu ate jakati olaba nti oli ku ddala ddene nnyo wano naye kugamba nti n'omukazi wange mulwadde n'oŋŋamba ssente ogenda ziwa binyonyi ugwe omukazi mulwadde naye obunyonyi bulamu buswiti bulabe bulamu kati nze kyembadde nkuwa amagezi omukazi muzzeeyo eri emitwalo 15 ngigulire buno obulamu oli tumutwale tumutegekerewo okumuziika wallahi abantu muggwamu olw'obuntu obutono kati wano olaba watuuka wala nnyo tosobola nakuvaayo naye okuga nti mukazi wange mulwadde n'oŋŋamba tino sente ozigenda ziwa obunyonyi bulye
nga omukazi mulwadde omukazi wo obunyonyi bwange ate ne ssente zaani oba akiwulidde kimuddiremu gwe mugole omwami omukolo gwakwanjula tegeeza abeewamwe baba tibaliwo taata abalina badde sikutenguwangako emirundi gye tusisinkanye naye nsaba bwetyo nkutenguwe tekigenda kusoboka Kitonsa olaze omaze mutata wange na ekitiibwa baba loozo oli wa kitalo omukazi gwe wafunye ngaakuwaganyo ate anaabeera naye ajja kumalafuuka enganza bw'anaayiika nakusanga oli mwavu kyenkana ki omutabani gw'omusibako gwakutwali omutabani ow'emmotoka agenda okukuleetera okuwujja jambo maama jambo yakuluma kale kati muvubuka kati obudde siwina nange bungi wa muwala nagadde tutanye ensonga zino ye taata omukolo wagambe nakuze muzimeka 25 kaadi zakubibwa tuzitambuza taata bwe kiba kyakumusondera ku mukolo gwe semakula asonderwa zensondera abantu fe twagala ekintu eki kino kankikunyonyole mu bumpimpi sikwagalako bintu tugenda bigula bwobireete n'abekika kyo tunagwe twagala omuntu ogwo Kitonsa ku mukolo kati okusaba kwo omuntu waddembe okukkiriza okusaba oba okugaana okusaba kwo kugaaniddwa salawo omukolo gwa mirundi 2 okuba nti ozze mu buntu bulamu oba okakiddwa okujja nga neeyagalira okujja ku mukolo mu bulungi tekijjaso naye mukukakibwa tekigenda kusobola kati osinga oguwa bikola tobisanze busanze point of correction tubikoze aba babiri nze n'omwami wange eyo gye mugamba gy'ogamba gye mwatandikira saaliyo saagala kumanya manyi bino ebiriwo adija nze ne wamwe manyi gye wafaana naye sijja byogera tubireke naye tuwandisuuza nakuŋŋamba tino mu kifo ky'okuwa mukazi wange esente ave mu ddwali ojja kugula musanda kyangu kyekyangu ekiriwo kubanga ne bw'onojjanjaba wuliriza oyogedde bubi kisazeemu oyogedde bubi mulamu ne bw'onojjanjaba togenda kukwasaamu nze mbadde nkuwagabuwa olaba mbadde nkuwagabuwa nga mukwano gwange mulamu kati nemekusumbuwa nnyo bampe ku mazzi nyweko ekyo tukite amazzi obuzi kite ka naye duniya eno zijjukidde amazzi ge nnina nasigazayo boxes omanyi mulamu wano mu kibuga tunywa amazzi ga bucupa boxi 2 ze nasigaza zintwala paka wiiki 2 engeri gy'otaakubye essimu toli ku pulaani n'olw'ensonga eyo amazzi tegajja kusoboka muwala wange omuntu okumukaka yeesalirawo wakakiddwa ku mukolo mu bumpimpi 23 omwezi ogwokumeka ogwokusatu gwe mwezi ogujja oyaggala toyaggala gwe mugole omwami anti akantu okamanyikira kugamba bw'obula famire ogirese mu matigga obulamu okyabwetaaga ati bwonkoleko ki nkube simba kunone gwe nkube simu gwe lwakuba ongambye mukwate bulungi byebikalu byebikalu
maama omutegeezi n'abantu sibadde bulungi nnyo bwe muzanya gwe omutegese omukolo kale mugulinde omukolo kati mukulu Kitonsa siyona yali omuzimbi sikwe nakala kata nafuna omulimu omutuufu ate wandibadde weebaza taata baalimanyi ga muzeeyo kubandi omulundi ogwasooka n'akujereka ate awo oli mutuufu taata etaddeko amaanyi amayitire weebale nnyo era nange wandibadde neebaza nnyo nakusanga mukazigo n'omwemu ng'oyawula kate era n'okandekamu kate neyeyawula ekisenge n'eddiini era n'okandekamu kati ono mwako kamu sakulakamu n'omubiri yokeri gye yamanyirira gye nava kati mulenzi oba ogenda mama nafuna amagezi agava ewuwo wasigadde enaku mmeka embaga etuuke alinayo awezaayo bukisinga 3 kati mbyotizatiisa siriimu bwe ngamba okubira poliisi n'agikulira tuli bwetuti kati mu mbeera zonna obugundi obukusibula obusentesena obukusibula tewali kirimu ku mukolo gwe mugule omwami mu mbeera zonna era wandibadde ofuna esuuti nakwambaza ninde ku mukolo agatapu gakola bubi omanyi mwe abaavu munywa buli ge musanze agatapu bwe ganaaba tegakola bubi kandeeta ago ndeete gwe oŋŋambye okunywa amazzi g'ekidomola mu maka ga muganda wange adija bwotyo bw'oŋŋambye wallahi bino bitumaliramu bwerere bya duniya biggwawo mulamu kankwanguyize ate si gwe obisooseemu agatapu bwe bagaba gaganye waliwo obuduuka ebweru awo nakoma okumanya amazzi ago nga ga 2 kiga kikinyusa ge 2 wawo nga nywa muganda wange bw'oba olinamu oli waddembe okwetooloola mu n'ogulayo ago 5 bwe kiba tekikukola bubi ekirala nenkuba yina ebindabinda oyinza okweyongerako wali bwetonnya oyasama ne weegererako wangi maama nembeke n'omumwa wokkutira wallahi ebiga bwotyo bw'oŋŋambye maama ekivubuka kino akakodyo kali ak'okuwamba mama waakyo kiryoke kijje maama wakyo yetagawamba kati omulabi ako kakoze ng'agenda yafunye amamba obusooka omukwatemu omukube mu kibogo bafune sagala mukubange embaga tenatuuka anti olwoba omukakkanyiza bakakakakani mukube sogamba nkubeyo kino nkube nennyina ate okinyuma nokuta nembaawo batakwatayo njagala lofuna obudde nga bakuwa Kitonsa mavini ono omufune mavini asuseeve n'okummanyira mavini kyekino ekyebiviiri ekiringa ekiralu ate singa kibeera ku saidi yaffe kirinamu enkwe kisobola okubijja eri nga wekituleetera ekitubulya nti ono abula ayagala kubuuka nyina amukwese wano bano singa okisonyula mu kiboogo tukisembeze osooka omusembeza naye mbokabo naye nno ekibuuka ekyo kyankwata mu kalevu lwe mwajja kyankwata mu kalevu ntandikira ku ebyo omanyi nakugonda nnyo nga njagala kukomyawo omutima gwo naye kakansooke kube mavini nakino nkikupe nenyine wakyo oli alinga emboga famire yonna nkube naye amanyiddemu omanyi wamanyiridde munkube essimu nti kuba munkube essimu kuba obugumu abujjawa talina byamuwagamu amuwagira bwereere nenga amudan kiryoke katukole enteekateeka y'embaga kijja kubaako
Nywa katono. Nasibenga parking gatwala. Nywa katono. Bajja kupaki, bajja kugira malala. Yagala mazzi. Bajja kuwa malala. Nekeke yagala kutwalira ka. It's okay. It's okay. Katu sinkane. Byona bigwe. Nekivuka kimanyiddemu okwo. Ebintu bikola nga amazzi bajja kuwa amazzi. Kati gano ngatwala. Oli mwana omugagga gwe otagatwala. Mera nago mu nsawo. Bajja kuwa amazzi amalo ne oyagala box enamba. Kale tata tulabaganye. Kale. Ndo senta twegubireko. Sanga meka. Nkansoke no nyemba bi. Omufuna Ojja kuba ku line eri endala. Wano line jateka munga iyo sagala okubebuya nnyabo. Sagala okubebuya mama wamwe akadde konna abeerawo. Aswe kumutya naye kitiibwa. Ekyo emyaka gyakweguya. Emyaka gyakweguya. Nembeko omumwa ntega amazzi genkuba gembanywa. Gabwerere. Bwe wetoololamu wali taata. Waliwo olugogo oyinza okweyambisa olwo. Wanji mama, adija bwotyo bwongambye. Ngenda ku lugogo njasame nywa amazzi maka ga muganda wange. Kugambye wegerereko. Sigambye nti ganywe gonna. Ne yanziza nyumulamu ompadde. Maka ga muganda wange. Ngenda nywa njasame nteka ku lugogo. Alhamdulillah ne wallahi. Nega nkubulire ekintu kimu. Bino ebintu tulabya ababasinga nako. Abaina nebisinga wano buwasanga bisange. Nembikuuma. Wajja tewenkana bwotyo ne wamwe mmanyiyo. Nalya bulungi. Kati buliriza anti wajja bulungi. Byonna obiriridde wano kati tukolebwe tuti tubireke ne baba tomugamba nti nzize. Tomugamba anti owulire ofa nnyo. Abaavu muntabulako eki. Bireke tofa. Gwa mwavu bw'ogattako entondo. Goloza kuba bisooka muto bitoli bireka. Bino byansi bya dunia. Toyina era kyogenda kuva. Tuyambe. Toyina. Azi. Mwana kyali awo ampeze ku bisumuluzo. Ate yo ojja kufa naawe obireke kubeera sisi bya jjajjaawo. Nja kufa nga sitoma. Ate nawe kasitoba zadde. Nja kufa nga sitoma. Era oba ogenze. Yenna tulekedde wano ekivundu kandite ku kafi. Linda kugwa abantu bafuka kwa wosanga musajja gagenda kutuka. Hatya. Musansa wo ku nkulumu ya kabaka awo ng'oyingira ntebe y'olyawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiwo. Awo ku biwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ng'oyingira bw'otimbalala roodi awo. Wanoge busege ekibuye. Awo simba basi z'Abaganda. Otegeddewo bulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku werokamu. Kutuka ki. Ng'aba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kuba okwata eggi ly'ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola kabundi okusajja ow'ettabu. Oba olina omwana alina nabbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. Nga ngimanyi. Ate munayize wabwe tezibiika. Naye nga olaba gyekyo abantu butamanya ddagala. Kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama. N'onywako n'owona obulwadde bantu butamanya ddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Naye nga temwerabira bannange subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kikulu nnyo. Kakunotifying okutegeeza nti bakitonsa kati bakoze ki? Bataddeyo. Tegeeza mama, tegeeza jjajjaawo, kojjaawo, baabawo, mama w'omwana, jjajjaawo, yenna gwe wakyawo. Nti munnange, abakitonsa bataddeyo. Era munnange omugambe, kyeyalingira mugambe tosubwa, kandi tokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jjajja wa ssengaawo mu anko wo, mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko, abeere ng'akola ki? Subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli lwokutaano ssaawa 9:30 tuteekayo. N'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday,
mwenda kitundu lwakusatu ate ene time mwenda kitundu mwenda kitundu mwebereremo. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king. Said you for coming.